comment section ebimu ndabyeko nti nno Honorable Martin Sejemba owa mbadde mbiraba wano mu comment section nti naye awambiddwa kalabikako wawaali. Then ndabyeko wano nti RDC ow'ebitundu by'e Kawempe Katookewa nti alagidde balangirire Kaweesi tujja bimanya ebiddala ebisingako awo. Then ku kyemmere y'Abakalamoja waliwo abantu abantuukiriddeko mu US awo nga balinawo ku mmere nenoonya Mama Lina Zedriga n'atuwa abantu abali awo mu Kalamoja abantu babadde nga 2-3 nga beesonzeemu akasente akawera ne tunoonya Mama Lina Zedriga n'atuconnectinga ku structures za NUP ne bawaayo akasente ako okugulira abantu emmere. So abagamba okubanga mukola ekyo ekintu osobola okujja mu kabokisi ne tuconnectinga Mama Lina Zedriga ne tuwa Abakalamoja ekyokulya bw'oba olina ky'olinawo. Mbadde mbiraba mu comment section. Okay, byebyo. Then ekirala ngenda genda mu kigambo muganda wange Strike Machine webala okuyimirira. Strike Machine alina bendo ddene okuva ekaluma okudda eri yonna. Ekyo ekitundu akijja ku Kenya n'akitwala ku Sudan n'akitwala ku Congo yekka yalinayo eddoboozi eyo. So bambi mumuyambeko tube nga tumuyambako abalina platform. Muganda wange Jebi Muwonge, muganda wange Mrodekai, mwabali mu diaspora bomba musobola okuyambako ku mwami oyo Strike Machine bambi tumugire ayisewo eddoboozi lyabwe. Alina bendo ddene nkugambye alijja ku Kenya bw'ati n'agenda n'ekitundu ekyo kyonna n'akitwala n'akiteeka ku Sudan n'akitwala ate n'akikuba ku Congo. Aliye yine eddoboozi era omulaba ali informed ku bitundu ebyo okuvira ddala eno yonna muteeso wa yekka yaliyo. Abalala bonna abaali bayimiridde ebiseera ebyo baabagula baabatwala abalala baatya. Twali tufunyeyo Lakwena wa Bobby sikyamulaba. Waliwo abaana abaali basitusaawo ebiseera ebyo. Waliwo omuvubuka yali oba wekarenga side awo yali musaayi muto nga muyivu nnyo yali oba na ku Makerere University awo naye awo we yayita tetwaddamu mulaba. So Strike Machine agezezaako okuyimirira ebbanga lyonna nga eddoboozi lye liwulikika. So abalina platforms naddala abali mu diaspora, Dog Nation, Comrade Kiseka n'abannaffe abalala mwenna tuyambeko ku comrade oyo. Wakiise nga buli lunaku wabaayo omuntu amuwadde olunaku okumala ennaku 7. Nze wange nabeerayo ku Lwokubiri, nabeerayo ku Monday, nabeerayo ku Lwokusatu, nabeerayo ku Lwokuna, nabeerayo ku Lwokutaano. Ne tugezaako okuyamba abantu abaawo ebintu byabwe ne bijja ku scene. Kijja kuba kitukoze bulungi. Badde nyina politics mungi nnyo olwaleero naye kamuskiping nja kumuleeta enkya tugende mu kigambo eddakiika ntono nnyo ze ngenda okumala. Nzikiriza Katonda ng'ekigambo ojja kukifuna. Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tugenda mu kigambo ky'ekitukuvu mukwano jangu okosomese oyigirize. Omwoyo omutukuvu gwe musomesa w'abasomesa ganya ebigambo byokka ebiri ku lulimi lwo bye biba biyita ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo Mukama. Leka bikole impact, leka bikole ekyo. Bayibuli egamba nti ekigambo tekijja ne kiddayo nga tekikoze ekyo ekyakitumwa. Ganya ekigambo kino kikole mu bulamu bwaffe, mu mitima gyaffe, eri mu future yaffe ne mu biseera ebiriwo kati mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna. Era naffe Mukama tunaaba balamu olw'ekigambo kyo. Nange bwe mmala okubuulira ate nneme okubatasaanira mu linnya lya Yesu. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Okay. Olwaleero ekigambo ky'olwaleero njagala kwogera naffe ab'omunda. Nyina ensonga ze nabadde nfumiitirizaako era mbali nga zoogera. Mbadde njagala nzijje mu politics nzireete nzikube mu kigambo. Naye okay, kangende butereevu mu kigambo wali nzeewo katono. Twagenda ne tulonda pulezidenti waffe. Ne bamukolako obutujju. Mukama n'amusimattula. N'amufulumya. Abatujju abo ne balumba maama. Ne bamukolako effujjo lyonna lye bamukolako nga bagiyita humiliation. Katonda n'ayamba bye baakola ne
ate ne byongera okutambuza revolution paka weri kati nga bamuhozi be babikola ne gavumenti ne tusalawo ntugamba no tusigale nga tulwana ku front zonna ababaka baffe ne mugenda mu parliament ne ba leaders bonna ab'enjawulo buli omu ne tusigala nga tugamba buli omu akole kyalina okukola naye wano juzi ebintu ebyaffe ebyekibiina bitambula mpola omulabe waffe byayogera ne mu biparticipatingamu fe basalawo okugamba nti tugenze kulwana ate mulaga muli compliant nnyo eri omusajja eri abatunyigiriza omuntu eyajja n'akuba maama waffe omuntu eyajja n'ayambula maama waffe n'amutuga n'agamba mugende muyonje nemugenda ne muyonja era nga mugamba yaleesa idea nnungi ebintu ebyo mubiraba ng'ebitono naye ebintu ebyo binene ebyo ebintu binene ebyo ebintu we tulina okulabira positioni yaffe bw'onoosoma ekitabo kya okubikkulirwa waliwo ekkanisa 7 Katonda ziyawandiikira buli kanisa yali alina kyagivunaana naye waliwo ekkanisa gye tugenda okusomako leero Katonda gye yavunaana naye mu bonna yavunaana ng'agamba naye nnina ensonga ku ggwe kale oyina ebirungi naye nnina ensonga bweti kati bwe bubaka bw'olwaleero bantu mmwe tulina ensonga ezitannaba kuggwa wakyaliwo ekibulamu Katonda kye yabanjanga buli kanisa waliwo gwe yabanja okwagala okwasooka waliwo gwe yabanja ki bannanga abakulembeze baffe waliwo ekintu kye tubanja abantu b'enkyukakyuka senga tutambulira ku leve emu mmwe ne mutadda mu comfort zone Uganda esobola okununulwa mu nnaku ntono nnyo okuva kati naye ekiri muhoozi bagamba batani bagamba nti no batugambye tuyonje ate muhoozi akirimu ekyo kyokka okugamba nti muhoozi akirimu tetulina kukibeeramu owafuukira otya ku makya n'oyambala n'ogenda okola muhoozi kyagambye muhoozi yali ata pulezidenti waffe ne kakati akyamunoonya mutta ne balumba maama ne balumba awaka ne bakola effujjo lyonna bannaffe bali mu makomera ne mukola byagambye kulwakuba nti essaawa za politics nziwadde era politics oyo nja muleeta oba nca oba ekiro tuyinza okubeera mu masimu amangi nja mukomyawo enkya wulira bayibuli bwegamba mu kitabo ky'okubikkulirwa kubikkulirwa 2:12 era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Perugamo wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo alina ekitala ekisala eky'obwogi obubiri nti 13 manyi gy'otuula awali entebe ey'obwakabaka eya Setaani era okwata erinnya lyange so teweegaana kukkiriza kwange era ne mu nnaku za Antipa omujulirwa wange omusajja wange omwesigwa eyattirwa ewammwe Setaani w'atuula 14 naye nina ensonga ku ggwe si nnyingi kubanga olina eyo abakwata okuyigirizwa kwa Balamu eyayigiriza Balaki okuteeka enkonge mu maaso g'abaana ba Isirayiri okulya ebyaweebwayo eri ebifaananyi n'okwenda 15 era naawe bw'oti olina abakwata okuyigiriza kw'Abanikolayiti 16 kale weenenye naye bw'otalyenenya njija gy'oli mangu era ndirwana nabo n'ekitala eky'omukamwa kange 17 alina okutu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa awangula ndimuwa ku mmaano yakwekebwa era ndimuwa ejjinja ejjeru era ku jjinja kuwandiikiddwako erinnya erijja omuntu yenna ly'atamanyi wabula aweebwa mama beni wange mukama akuwa omukisa wamaggu sooka ofuna omukisa oveemu ewayidda kati ffe naffe katukima ogwaffe bayibuli egambye eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Perugamo wandiika ogambe abantu abo mmanyi okugumiikiriza kwabwe mmanyi okukkiriza kwabwe mmanyi bye bakoze mmanyi bye bayiseemu nga Setaani atuulidde ddala ekitebe kya Setaani kiri awo mu bitundu byabwe bw'onoogenda n'onoonya ekitundu kino n'onoonyereza geographical location yakyo
kiraga nti kirimu kyali ekyo kitundu kirimu present Turkey. Kirimu present Turkey kati we wali ekkanisa eno nti sitaani atudde awo era yewammwe battirayo omuweereza wange. Sitaani atudde awo era battirayo eyo omuweereza wange. Naye mmanyi okugumiikirizako mwe bannayuganda si ffe tusose mu struggle zize zibeerangawo ez'enjawulo mu byeddiini, mu byenzikiriza, mu byenfuna, mu byobufuzi. Genda olabe documentary ez'ensi eza struggle. Ensi zibadde ne struggle ez'enjawulo era documentary ezeezo gye ziri. Era senga ozigoberera ensi zirina documentary ezisoba mu 100 eza politics. Era bw'ozigoberera n'oziraba ozimba omutima gwo n'obiraba nga documentary kitegeeza bituufu byaliwo. Bakwata bituufu ebyaliwo bye bagatta ne bagatta n'olaba revolution yonna bwe yali. Kati si ffe tusose mu revolution. Kati ekibi ekitulemesa kikino tugenda ne tuwoza nti ffe tusose mu revolution, ffe tusinza okubonaabona ennyo era ffe tulina okusooka okukita kuba tubonyeebonye nnyo. Abantu babonyeebonye ggwe, ensi zibonyeebonye mu revolution. Waliwo obufuzi obubeera obw'emyaka 10, myaka 2 nga ekintu kibatuulidde bwe kiti, naye ne balwana ne bamalako omwaka ogw'ataano ne bakwata ogw'ekikumi ne bakwata ogw'ekikumi mu ataano ne bamaliriza nga bakimezze. Oli ku byammwe bino eby'emyaka 4. Kati gwe nogenda mu palamenti ogamba wange nabonaabona nnyo tubonyeebonye. Ekyo waliwo abali mu revolution nga twematiza nnyo nti ffe tutabeera revolution tebaawo. Obwo nabwo bulabe. Okulowooza nti gwasinze okulwana gwali mu revolution era gwe kyoyogera kyekyo, ekyo nakyo kya bulabe. Ate wali ono okwematiza nti bannaye tubenyeebonye nnyo, bannange mbonyeebonye nnyo era bannaye leka ate munnaye atoba. N'ekyo nakyo kya bulabe. N'ekyo kya bulabe. Emipiira tegisobola kugamba batule mu mmotoka nti terina mugaso. Ne batule tesobola kugamba mipiira nti tegirina migaso. Naye n'amafuta tegasobola ate tebasobola kuzaalawo amafuta. N'amafuta tegasobola kugamba nti ge gasinga. Tegasobola kugamba nti ge gasinga. Kiki ekirala? Parts nnyingi zisooka kugatta ne zitambuza emmotoka eyawamu. Ekimu ku byo kikusuza ku kkubo, kikusuza mu game park. Kati emipiira gireme kugamba nti ffe tusinga kubanga emmotoka eyimiridde ku ffe. Tekisoboka. Tugijjemu batule otambule. Tugijjemu batule. Nedda amafuta gagwemu tulabe. So kati ekintu ekyo waliwo abeematiza nti bakoze nnyo. Waliwo era bwe batabaawo waliwo ate abeematiza nti bo babonyeebonye nnyo era bo ne bwe bagenda no problem era osobola okukimanya nedda nga Uganda tennaba kutuuka ffenna tulina okugatta tutambuze emmotoka eyawamu eyitibwa enkyukakyuka. Katonda yagamba eri malayika ow'ekkanisa eno, wandiika ogambe abantu b'ekkanisa eyo mmanyi bye bayitamu, mmanyi bye bagumiikiriza nti mu palamenti we bali Setaani yennyini waatudde. Naye bakkiriza ebikolwa by'Abanikolait. Bakkiriza enjigiriza y'Abanikolait. Omulokole okkiriza otya enjigiriza y'Abanikolait? Kati olina okugenda n'obubuuza enjigiriza y'Abanikolait yali ki? Mwalimu fornication and adultery. Mu kkanisa mukkiriza mutya obwenzi? Kubanga obwenzi Bayibuli gundi oluzungu luyawula fornication, sex before marriage, and adultery, sex outside marriage. Obwenzi kakyo Oluganda lukigatta bonna ne bubuyita bwenzi. Oba buno buyita bukaba, fornication oba bukaba mu Luganda. Ne bakkiriza okuwonga emmere mu bakatonda abalala ate ne bamala ne bagirya. Okusinza ebifaananyi n'ebintu ebitali byo nga palamenti bwe mukkiriza okusinza ekifaananyi kya Muhoozi. Muhoozi mumufudde ekifaananyi awo ne Museveni mubafudde ekifaananyi ne mubasinza.
kati kino kiwandiikibwa eri ba MP ba Nuupu mu Parliament. Tumanyi bye muyitamu, tumanyi nti sitaani atudde awo, mwebale bye mugumiikiriza n'okukuuma erinnya lyange nga likyaliddamu. Okukuuma erinnya lya Nuupu mwebale nnyo, naye lwaki mukkiriza enkola y'Abanikolayiti mu mmwe? Bw'ayogera Mukama. Ekigambo kino obudde butono, obudde bugenze. Kubikulirwa 2:12. Era eri malayika w'ekkanisa ey'omu Perugamo wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo alina ekitala ekisala eky'obwogi obubiri nti 13. Manyi gy'otuula awali entebe ey'obwakabaka eya Setaani, era okwata erinnya lyange so entebe ey'obwakabaka obwa Setaani eri awo tukimanyi. Era tumanyi bye mugumiikiriza, naye era tulina okubagamba ne ku bye mutannaba kutuusa Katonda naye akibanja. Teweegaana kukkiriza kwange era ne munaku za Antipa omujulirwa wange omusajja wange omwesigwa eyattirwa ewammwe Setaani w'atuula 14. Naye nina ensonga ku ggwe si nnyingi kubanga olina eyo abakwata okuyigirizwa kwa Balamu yayigiriza Balaki okuteeka enkonge mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Mukwata mutya okuyigiriza kwa Balamu? Soma Bayibuli yo eyange gireke. Bayibuli egambye nti nnyina ensonga ku mmwe, mukkiriza mutya ne mukwata enjigiriza ya Balamu. Owa Nuupu oli eyo osaba bannange Balamu senga ayitako eno ewaffe Bayibuli ekubuuza okkiriza otya enjigiriza ya Balamu? Nga Balamu ye yali akola ekisoboka ennyo okulaba nga pulezidenti waffe afa. Balamu ye yakola ennyo ekisoboka okulaba nga balumba maama Babi. Kati mukaabira Balamu. Nalabyeko e Masaka ng'omukyala w'e Masaka Nagundi ani oyo omukyala ani Namayanja yeebaza Balamu ne Nameere. Njagala okwebaza omukazi yavuddeyo n'alumiriza Nameere obubbi kulwakuba nti obudde bugenze mbadde ngenda kabalaga. Balamu yasoose n'agezaako okudifendinga, yagenza okulaba nga kiganye population gundi kyava gamba ennaku 2 eziyise eyo nsonga twagyogeddeko minisita Nammere yagiŋŋambye. Bw'abanga yagikugambye lwaki wasoose kukiwakanya? Wali badde okyogera nti abange Nammere yaŋŋambye ku nsonga eno, yagenza okulaba nga tajja kisoboka n'akyusa mangu awo. Era ekiŋŋambye twakidisikasinzeeko era pulezidenti n'omuwandiikira era ennaku mmeka ng'alimba. Omubbi tasobola kukwata babbi. Bayibuli ebuuza oyinza otya okukkiriza enjigiriza ya Balamu? Bayibuli yawandiikirwa Uganda. Balamu ow'omulembe guli bye yakola Balamu ow'omulembe guno abikola. Lwaki mu kkanisa ya Kristo, lwaki mu Nuupu mukkiriza enjigiriza ya Balamu? Bannayuganda lwaki mukkiriza enjigiriza ya Balamu? Terina gye batwala bapretendinga okuba nga boogera bituufu. Bapretendinga okuba nti bakutwala mu kkubo ttuufu naye nga bakutwala mu kuzikirira. Mukkiriza mutya enjigiriza ya Balamu? Nkugambye kino ekyawandiikibwa kiri mu kitabo ky'okubikkulirwa. Bayibuli myaka emeka Bayibuli gyemaze ku nsi ng'erengera Balamu mu Uganda? Okkiriza otya enjigiriza ya Balamu wakati mu mmwe mu Abanuupu? Bwe wabaawo enguzi Kaliiso liisa ali ludda wa? Ewammwe tewaliyo, ku poliisi tewaliyo CID office. Balamu mu constitution ali ludda wa mu kulwanyisa enguzi? Tewaliwo institutions gundi constitution zewa mandate okunoonyereza ku nguzi ziri ludda wa? Bayibuli egambye lwaki mukkiriza enjigiriza ya Balamu mu constituency zammwe? Musoma Bayibuli. Bana sigamba mwe ngamba bali mwe munyambako kutambuza message etuuke ku bali. Omusajja yaŋŋambye oba musajja oba mukazi yaŋŋambye gwe otuvumya amagezi amatono. Kubikulirwa 2:12. Era eri malayika w'ekkanisa ey'omu Perugamo wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo alina ekitala ekisala eky'obwogi obubiri nti 13. Manyi gy'otuula awali entebe ey'obwakabaka eya Setaani, era okwata erinnya lyange so teweegaana kukkiriza kwange, era ne mu nnaku za Antipa omujulirwa wange omusajja wange omwesigwa eyattirwa ewammwe Setaani w'atuula 14.
naye nina ensonga ku ggwe si nnyingi kubanga olina eyo abakwata okuyigirizwa kwa Balamu. Gwe Bayibuli bwegamba nkimanyi nti awo we muli omuddu wange Segirinya yafiirawo. Ekyo tekibawa mandeeti kukkiriza njigiriza ya Balamu kubayingiramu olw'okuba Segirinya yattibwawo. Bayibuli ekimanyi nti omuddu we Muwanga Kivumbi ali mu miguwa. Omubaka wa Nuupu wenna tekikuwa mandeeti kugamba owange wano juzi wano Segirinya yafa sibiso byemwogera ebyo bye bibatwala okuyonja ebyo. Bayibuli egambye nti ekimanyi omuddu we yafiira waawo. Manyi n'abali mu makomera awo ebamanyi Katonda abamanyi. Naye ulira Setaani watuula 14. Naye nina ensonga ku ggwe si nnyingi kubanga olina eyo abakwata okuyigirizwa kwa Balamu eyayigiriza Balaki okuteeka enkonge mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Balamu yayigiriza Balaki okuteeka enkonge mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Omulimu gwa Balamu omukulu kwe ku making sure nti NUP temuvinga ateeka enkonge mu lugendo lw'enkyukakyuka. Balamu yatega enkonge mu lugendo nga making sure nti abaana ba Isirayiri bali mu ddungu nga bava e Misiri bagenda mu nsi ensuubize nga batuuse mu nsozi za Moabu nga tebaagala bayitewo kugenda kutuuka mu Promised Land. Ekyo kyekyaleeta Balamu ow'omulembe guno. Balamu w'omulembe guno ateeka nkonge kusiikiriza abantu butategeera mazima kubajja kumulamwa. Eno enjiri tewali musumba asobola gibuulira Uganda. Bw'agibuulira ayongera kukkaanya bw'ati kukkaatiriza kino. Oyina Balamu w'obwavu, oyina Balamu jjajjaawo yakuloga, muzzukulu wa Songo wa mukoddomi wa kojja wa Nsengaawo yakutega Balamu. Balamu ow'omulundi guli yavaawo ne waddawo Balamu ow'omwoyo ye muzimu. Balamu yali muntu. Balamu yali muntu era yatambula ebitundu ebyenjawulo n'abateega wano n'abateega wano, n'agenda e Bugishu n'avaayo n'abateega wano n'abateega, n'agenda e Masaka n'abateega esayidi eno n'akola bwati. Balamu nammwe wakati muffe ne mukkiriza enjigiriza ya Balamu wakati mummwe. N'atega enkonge mu maaso ga struggle ereme kumuvinga. Okulya ebyaweebwayo eri ebifaananyi n'okwenda. Ogwo gwe mulimu gwa Balamu. Kubenza kuva mu Nuupu kudda mu NRM. Kubawa bisente bya NRM kubaziba maaso muve ku kye mulina okubeerako mudde ku kirala. Ng'amaze biwongayo amaze okukola bw'ati bw'olya bw'oti okola bw'oti. Mujjukira Balamu olunaku lwe yatuula ne basajja mivule nga basajja mivule yazze ku kitebe kya Nuupu. President n'amuwa kaadi n'amuwa n'akakoofiira. Waayitawo ebbanga ttono nnyo basajja mivule n'agamba atuba Balamu ampise, Balamu ampadde miliyoni 5. Mujjukira ebigambo basajja mivule bye yayogera. Ojjukira ebintu Balamu byakoze okutega enkonge mu lugendo lwa NUP. Naye byonna Katonda akola ki? Ate tebajja kutukola ki? Kyenavudde gamba nti bwe tumala okusoma ekyo ekyawandiikibwa genda osome ekitabo ky'okubala essuula 22, essuula 23 n'essuula eya 24. Obudde bugenze enjiri eyo ikoze ki? Era naawe bw'otyo olina abakwata okuyigiriza kw'Abanikolait 16. Kale weenenye, naye bw'otalyenenya njija gy'oli mangu era ndirwana nabo n'ekitala eky'omukamwa kange. 17. Alina okutu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Alina okutu awulire omwoyo kyagamba Uganda oba kyagamba NUP. Mwe mugende mudde eyo mukwate enkola z'Abanikolait. Mugende muddere mukwate enkola z'aba PLU. Mugende muddere mukwate enkola z'aba NRM. Enkyukakyuka ejja mangu bw'ati bw'ayogera Mukama. Alina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa enkyukakyuka ejja. Kubanga nzija mangu agenda okuyimirira n'alwana n'awangula ngenda mukola ki? Awangula ndimuwa ku mmaano yakwekebwa era ndimuwa ejjinja ejjeru.
era ku jjinja kuwandiikiddwako erinnya erijja omuntu yenna ly'atamanyi wabula aweebwa. N'alwana awantu awo awali ekitebe kya sitaani n'awangula kubanga enkyukakyuka ejja. Bayibuli egambye Mukama ajja kukuwa ku maani eyakwekebwa eyasigalawo gye yatereka. Ate agenda kukuwa ejjinja, agenda kukuwa dog tag abalaba firimu z'Abamerika, agenda kukuwa omudaali oguwandiikiddwako erinnya omulala ly'atasobola kusoma naye nga liryo wekka. Kitegeeza erinnya ly'Omukama agenda kulitumbiza mu bbanga. Omanyi lwaki erinnya lya Kyagulanyi litumbidde nnyo okusinga amannya gonna mu ggwanga Uganda? Omanyi lwaki erinnya lya Kyagulanyi litumbidde nnyo mu Africa yonna? Do you know why? Ayise mu nkola y'Abanikolite n'agiwakanya, n'agaana okukwata enkola za Balamu, n'agaana okukwata buli kimu. Kyova olaba Mukama amulabirira, amuwa emmaanu eyakwekebwa gy'atawangako muntu mulala. Erinnya lye liwandiikiddwa ku jjinja, buli waatuuka enzigi ziggulawo. Bayibuli egambye ejjinja eryo ekigambo ekiriko gwasobola okukisoma wekka, omulala ne bw'atunulako bw'ati tasobola kiraba. Kinkoze bubi obudde bugenze. Mukama bw'anaaba yagadde tujja kuddamu ebyawandiikibwa ebyo kubanga enjiri nnene. Tuba tulina okugenda mu kitabo ky'okubala essuula eya 22. Kale nno zeezo ensonga, waliwo ebintu ebimu by'owulira ne weewuunya n'okkiriza nti ddala ebyawandiikibwa bituukirira. Kati ebyawandiikibwa ebimu bituukirira ku mulembe guno. Ate ku bannayuganda oyinza okwebuuza, waliwo abagamba nti Balamu ennaku zino ng'afuuse ensonga. Buli waatuuka bannayuganda bamukubira emizira kubanga bo balaba nga ye muzira waabwe. Abasinga obungi tebamanyi kigendererwa kye, naye ate era bagamba nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Naye mabega gye tutaali byaliwo, era nga Balamu ly'erinnya eryogerwako mu bitabo ebitukuvu. Balowoozanga nti muntu nnyo aliwo ku lw'abantu, kumbe yali muntu eyateekangawo omuziziko okulemesa abalala abali ku kituufu okusobola okugenda mu maaso. Era y'ensonga eri mu mutalaaza eggwanga lyonna nti aliwo okulemesa abalina egenda mu maaso ye abalinyeeko, basobole okusigala mu butamanya, basobole okubeera mu buzibe bw'amaaso. Ensonga zino bw'oba olaba ebigenda mu maaso ng'olabira wala, osobola okukkiriziganya nange nti bye bakola tebigatta ku ggwanga, wabula bye bakola biri mu kutoolako obutoozi, kubanga basanga abaana mu masomero ag'enjawulo aga gavumenti ge bamanyi obulungi nti tegayina musingi, naye ne bagamba basomesa nti tuyiiye tufuneyo ku basomesa aba purayiveti batwongere ku knowledge, abaana baffe babeeko nawe batuuka. Ne basaba abazadde b'abaana abo nti muleetengayo $5,500. Waakiri abaana baffe tubongere ku bye tubawa. Abazadde ne babeera bamativu n'ensonga eyo. Mukulu Balamu olutuuka ye n'abagamba nti ekyo mukola nsobi, temuteekeddwa kusasuza bazadde ssente, muteekeddwa okusomeseza obwereere, era ku level eya gavumenti schools gy'erina okutambuliramu nammwe kwe mulina okutambulira. Kitegeeza nti oyo aba ayagala kugattako oba aba ali mu kutoolako. Kati olaba nti ebyawandiikibwa bijja bituukirira. Amannya ge tulaba mu bitabo ebitukuvu bye gaakola nga tugalaba e Uganda nga bye biri mu kukolebwa olwaleero mu mannya gennyini ago. Okyasobola okugamba nti Katonda yali musobya? Katonda takola nsobi, kubanga akuwa erinnya ng'alina ekigendererwa. Omuzadde we atuula n'alinoonyereza n'alikuwa, naye si y'aba alikuwadde. Wabeerawo malayika emutambulira mu mutwe obudde obwo ng'erabye ebikolwa byo binaabeera ki ng'okula.